Embeera y'omukyala Evlyn lagu esajjuse bibino mbikuleetedde adusiddwa nga biwalataka ate ye omukulu Drake gyaddukira nabyo osibireseeyo n'amawulire amalala amangi gabeera ku Clarity Source 256 Mbeera Fatuma Sulaiman ogakutuusaako n'enkwaniriza gwe omulungi nate akyokumidde ku channel eno tukugamba nti okola kyamaanyi okubeera nga walondaawo Clarity Source mu sources nnyingi n'ogamba if it's about information ekwatagana ku celebrities bo in and around the globe obeera owesiga ffeffeka nenkugamba gwe mukwano obeera tonaba ku subscribinga please subscribe ng'onyiga wolaba ekigambo kyo ekimyufu onyige ne notification bell akadiri awo echa information in and around the country even around the globe oberenga obinkwasa njagala tutandikirawo ku saidi omukulu Drake omukulu ono njagala soko kujjukiza nti yali signed mu Mpaka Records era nga muyimbi wali nga boss we ye akabye the boy who's so tender the boy who's first on every girl's agenda yamanya gonna ga mukulu emunanga omukulu yakera bukezi kumacha nabeera nga ate akola ki agenda yeno omukulu akabye agamba nti omukulu egolengera Drake asobola kubeera nga alivinga nga ate amazoka kasensonga emujjawo wabula yagenda bugenze naye teyamanya lwaki yagenda munnange twakutusako story era gwe atagirabaye osobola okuddayo emabega mu stories zaffe omukulu Drake twaleeta ensonga lwaki yagenda kubanga baali bamubanja so okuddayo mu videos zaffe n'ogiraba munnange twabadde tulyawo ng'alabiseko ffe twagamba ebyasiba celebrities bo byonna tujja binoonya njagala okutusako information nti omukulu Drake ali Canada era yalabiddwako ng'alina bakirinze nabo nga bali kulya bulamu ye talina buzibu omukulu akabye naye bwe yalabye n'agamba omukulu yadde kyali wange yadde yagenda nga tetutegedde iffe tetulina buzibu era bw'atyo yakootinza ekifaananyi kino n'agamba all the best for you amwagaliza kisinga tamuwala nasibye bino eby'omuntu mbu wagenda sitegedde kale Katonda akulaba nedda omukulu ye teyagenze maaso nakukolima era yagambye bugambi nti omukulu oyo bw'abeerawo bw'atyo bwe yasalawo nze mwagaliza kisinga kyonna kyeyalonda nze kyemwagaliza era sikulinako buzibu omukulu boss wa Mpaka Records akabye ye bw'atyo bwe yategeeza naye nga ekirungi kiri nti omukulu gyali ali bulungi abamisinga music we just wait he's preparing something better and good naye nga naffe omukulu Drake ngaffe aba Clarity Source naffe tukwagaliza kisinga eyo nayo ngenda kubeera nga mukwano nkujjayo kapala te nkutwaleko ku saidi ey'omukyala Evlyn lagu oba muyite Evlyn love abangi erinnya eryo lyebamanyi obulungi munnange omukyala ono jjukira yali mulimbi era ng'ayimba bulungi mpaka we yatugamba nti kidney problems zinfukidde ekizibu ate n'omutima gwange nagwo guyinamuko obuzibu munnange bwe tutyo ne tugezaako okusaba ne tugezaako naye munnange embeera n'esajjuka n'agenda n'ebweru n'afuna obujjanjabi obwali busingawo era abantu ab'enjawulo kino bakiyimiriramu nnyo ne bamusondera ssente mutabani we naye yama n'abeera ng'ate amuwako kidney olugendo bw'olutyo lwali naye munnange amawulire agatuusebwa emabegako si malungi waliwo atutuusizako information omusazi waffe n'atugamba nti omukyala ono embeera esajjuse neera nga bw'omulabaawo addusiddwa nga biwalataka ng'embeera sinungi yadde omukyala ono azirikidde wali eri ekatwe ku kizimbe ekimanyikiddwa nga musajja wa The Rooftop gy'abadde ategese akadina kabadde ayise adina with Evlyn lagu munnange embeera gye sajjukidde naye katwe mukama asobole okumusuusa kubanga bambi omukyala ono tukyamwetaaga yakajja afune medication naye katusabe ate ebiterere eyo nayo njagala nkujjeyo nkutwaleko kumpalana tugenze kumpalana ebaddewo ennene nnyo etania n'omukyala Zari Hassan boss lady omukyala Zari Hassan n'omukyala oyo gwolaba etania babadde balinamu embeera etali ya mukwano kati waabwe embeera eno yali yava wali eri ku popular reality show fenna gye tumanyi gye bayita young famous and African njagala omukyala Zari Hassan y'omu ate kwabo abakola ki abagiri muna etania yavayo n'agamba bannaye n'omukazi wa wansi ne wankubadde yeefuula nti neera wa waggulu ebyo yeekoze bannange kino kyanyiza omukyala Zari Hassan n'omu ku bantu ab'omunda ennyo emikwano gy'omukyalo ne givayo ne girumba ono omukyala etania ne gimugamba gwe wamanyira kutunda mwenge wali eri mu bbalaza jeefu bannaye ebigambo byali bingi bwino ye tubeera naye munnange naye omukyala Zari y'omutima gwa kisa asonyiwanga buli baba bamucriticizing olw'okuba abasinga ye abasonyiwanga amawulire gali nti omukyala ono yazzeemu n'agamba sirina nsonga lwaki tubeera tuwalanangana munnaye nze Tania
sikulinako buzibu yatususiza akamawulire gano yatugambye nti omukyala etania abadde nga yewala okumitinga omukyala ono naye bamitinze ku club governor munnange mabegako wano omukyala we yabaddeko mu Uganda n'amugamba tonziruka jangu bw'obeera oyagala kusonyiwa n'amugamba bannaye mukyala Zari nsonyiwa nayogera bye nayogera naye saabigenera omukyala n'amugamba nze sikulinako buzibu kubanga ye omukyala Zari tumumanyi bwanyiga amala n'asonyiwa naye nga we just need friendship we don't need atempalana. Thank you Zari for that good heart. Eyo nayo ngenda kubeera nga nkujjayo munnange nkutwaleko omukulu gravity omutujju ngaffe aba clarity source twali twakusuubiza nti we tunabeera tutegedde ensonga eri emabega w'ebigambo omukulu ono munnaye gravity byazze nga byogera ku mukyala Spice Dana tujja kubeera tuli kutuusako kyaddaaki information twamufunye ffe tetwogera byajwanjwa tetumala gwogera information tubeera naye era njagala mbeere nga okugamba nti bino ngenda kubeera nga omwewulirirako sagala ate mbeere nga mwogera naye nga yagamba Embeera omukulu Manager Rojja gye yamuyisamu sinunji yadde kyamuletedde n'okukaba amaziga abambi omukulu gravity omutujju y'omu ku bantu be tutalabangako mu butuufu nga bakabira mu maaso ga kamera naye olaba yetuuse okukaba ekintu ekyaliwo mu butuufu kyamuluma nnyo nkugamba gwe mukwano ngenda kubeera nga nkusibula nga nkulekera akavidiyo kano okalabe wennyonnyokere kiki ddala ekyatuukawo bwate naw subscribing please do so. Bingi nze nja bituusa mu bantu bamanye nti Rojja toli musajja mulungi nga ekifaananyi kyogezaako tteeka mu bantu mb'oli mulungi gw'oyagaliza tolina gw'oyagaliza kuba bulungi otegeera wano wawala na Lydia Jasmine from nowhere lwaki Spice teyajja oba gundi nga ggulawo ennyumba ye Shiba nga ggulawo lwaki teyagenda kutazimba nko kulungi ya Shiba n'emu oba okuwere batayitiddwa nedda bayitibwa ate ebintu byalongi tebetagana kuyita omanya ngeze supporting artist munnange naye babalaze nti Lofit ne Shiba tewali buzibu yes ye bwe yalaze otegeera era kyadalina okulaga ne mutima gwe ye mwennyini amanye ekituufu Lofit olina amaanyi bwegato Katonda ge yakuwa emitima gy'abantu n'ogimanyi bamanye ekituufu ate nze mbamanyi manyine Rojja okusinga byo birabika bingi ngenda kubiwandiika kuba bintuddeko mbulya njala nakaaba olwaleero luno